Kukana ni Bitabuse Pastor Lozias Bujingo Akoze Ekiramo tufudde okumanya Bitabuse ono natandise okulumba n'abafu ensonga za Richard tezinagwa nazo zimuletedde obuzibu nabyo tubirina omukyala wuno yazadde abaana batano waddenga scan yasoka kumulaga baana bana songa atetta male mirundi junior avuddeyo neyegaana ebya Pastor Bujingo Karona Ntonga akyalemeddeko nti Stecia mayanja yamulo agona malala mangi getukuletedde olunaku olwalero mu kanyumero kaffe aka webukeredde tulakalira atuberenga tugakwasoko subscribing liking atereko bakabwawo mu comment section kazora enoko gambo tya Charles Kagudo lyotya namutebidara tsinjagala okubeera nti nate nawe nkubuuzako kale katugatandike bwetuti webukeredde ng'ekigudde ku kanani munnange bibi ebintu bitabuse otemuloza Pastor Lozias Bujingo takoze ekiramo okukituuti ono navuddeyo n'alaama n'alyoka agamba nti Pentagon weetazimbibwa asaba abeere ng'ava mu bulamu bw'ensi eno ono nno munnange abyogeredde ku kituuti kya Kanani bw'agambye nti Pentagon ejja kuzimbibwa naye weeneba tezimbiddwa essaawa zino pressure emususseeko ayagala abeere nga ava mu bulamu bw'ensi eno katubeere nga tukuwa akatambi kano ene kanisa teri mu bulimba naaka nebamu obulimba nsaba Katonda nzita ekiro kya leero obanga nenoonyeza byange kanisa teri mu bulimba teri mu kwenonyeza byaffe twogera n'omunaku Mukama n'amwegagabaliza ne twogera nago basiriwaza mu opposition Mukama n'amuza mu kifo kye n'atereera tetulina kirala tunoonya kubanga tova mu nsinga abantu bakyaseka ate tunoonya kubanga togenda mugenda kuba sijje wava yakumanya nga tonaba kubeera mu lutu lwa maama bene boogera ebintu ebitakwatagana n'obuuza ndi kati ate guno omuzimu gwo gwavuddewa naye mu byonna era nga bondaba nenyiririra omuzimu gwa Richard munnange tegutudde gukyasumbwa Pastor Lozias Bujingo ono nno munnange ennaku zino byayogera bingi ayogera kino na kiri munnange avuddeyo n'alyoka agamba nti yali asuzeeko n'omukyala mu nnyumba yeemu mu buliri bwe bumu naye ng'ate akimanyi nti omukyala oyo mutemu ng'akimanyi nti omukyala oyo mubi nnyo ng'akimanyi nti omukyala oyo akolagana n'abalabe be nasimayiringanga ne yali ansula mu kifuba nga mmanyi baakukuta nabo buli kintu nkiwa obudde I give time to everything and I told you even at the beginning of this year that I trust in God and the time wetukugamba nti no munnange omuzimu gwa Richard tegutudde kino kyetutegeeza ono naavuddeyo n'abeera ng'ate alumba n'abafu ani abalumbye Pastor Lozias Bujingo gwe tukyaliko avuddeyo n'alumba abafu alumbye ani alumbye looya looya munnange ono yava mu bulamu bw'ensi eno Pastor Lozias Bujingo ali mu kubuuza mbu kati aliwa bw'ate bw'agambye era owalabulidde n'alyoka agamba nti abamuwalampa mulabire ku looya ono gy'ali onyo omusajja yanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala wa Mary twasisinkana mu kooti e Nabweru ne mugamba naye kanso wa Mary embaale nawulidde nti gy'ozaalibwa famire y'abalokole ate naawe oli musajja mugezi ate bangayi nti oli mulokole ti ne mugamba tugende mu kubikulira essuula esembayo tulabe olw'ekumi n'omunaana bayibuli tegamba nti ayongerwe ku kibonerezo alitwala ku kigambo kino nanga ni kyekituufu amazima ga Katonda abimugamba wa Mary n'omulamuzi yaliwo n'abalala baaliwo ne mugamba kati lwaki toli konsanti ng'ennyiriri zino zivaamu mu bayibuli ziraga wa ezimu za bitundu endala zivaamu ne mugamba tewandiridde sente ezo bonna abazikuwa ojjodde ku ludda olunyigiriza nga ndaga abantu ennyiriri eziri mu bayibuli bajja kusuula mu ntata n'akwata ekitabo oba yakijjawa n'agamba omulamuzi nti ask the pastor, is this a Bible or not? Nemugamba, you cannot answer on a covered book. Let us open. Ntandika okulaga ebiri mu ndoomo bitulage nti Bayibuli oba si Bayibuli.
Wayitawo akaseera katono nnyo kansa n'amuva ewatali. Yafadda famire ya Amerika eri kali ku TV nabo bakimanyi n'abali mu kooti kati mbajjukiziza bakyakijjukira. Agenze bw'atyo awolereza sitaani buli kaseera, uyo munuupu awolereza sitaani buli kaseera, bamusuuleyo sente zaali za kusondeza z'omulambo. Katonda teyeerabira. Atolowooza alumbye oyo yekka, avuddeyo n'alumba ne Honorable Segirinya. Avuddeyo n'alyoka agamba nti Segirinya munnange vaayo kati era otandika okukola updates nga we wazikola luli ng'olaganga Kanani weetaliimu bantu. Ebuuza Segirinya mugamba gyali kodinge nti tewali bantu ku Kanani. Omubaka Muhammad Segirinya genda omungambire nti oddamu ndi okutuwa ku update nti abantu bawedde ku Kanani. Nkuwaddeyo kuba kyali abalamu naye nga tebakyasobola kubeera active. Kati nno munnange waliyo avuddeyo n'alyoka ategeeza nti ssaawa yonna Pastor Aloysius Bujingo yandigenda mu kkooti. Mbu bino byali mu kwogera tali yekka. Mbu Pastor Aloysius Bujingo tali yekka, ssaawa yonna yanditwalibwa mu kkooti. Musumba ono banga tini nnyo ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde. Ojja mulabako mu kkooti ng'ayimiridde. Ono kati ebizibu by'ayina n'ebimutuddemu byatandikira kuli kyaddi. Mukadde wa kanisa, mugoberezi wa church, mukadde wa kanisa dakiika omuntu wa SFC. Okiwulira? Omanyi gavumenti omusirikale omusendeze muteekamu mutendeko wa SFC. Kiri kyakavaawo. Essaala yonna wayisewo omwaka tegunnayita. kati ne kino bifayiro bikola ki? Byetuuma. Watta abantu babiri n'obatwala emulago nga tebalina kunoonyereza kutuufu. Kubeera tekuliiwo. Wow. Tewali answer ennuŋŋamu. Medical report Hakuna. babiterese Byonna biterekebwa. Ekibiteresa ono kubanga akyalinawo abantu ebibiri. Bakyayagala wano odaye. Kyovola takyabuulira njiri. Okimanyi endiga eno eyafiiridde wa Bujingo. Eyinza okuba bambi yatuuse mu ggulu ng'erowooza Kyagulanyi kyawandiikibwa kiri mu Bayibuli. Webukeeredde munnange nga tukuleetedde omukyala wuno akubyewo abaana bawerera ddala 5. Tubeere nga tumuyozaayoza munnange kongs mukwano. Akubyewo abaana bawerera ddala 5 naye nga munnange ono sikaani yasooka kumulaga abaana 4 bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza mbu sikaani yamulaga abaana 4 abadde n'omwana omu kakati luno lubadde lubuto lwakubiri mwazaalidde abaana 5. Sikaani yamulaga abaana 4 naye ate we yagenza okuzaala nga bamaze okumulongoosa omusawo n'amutegeeza nga we mulimu n'omwana ow'okutaano katumukuwe. Mpiriza kati abaana 6. Bano wategeera otya nti bano neera bwe bakutemyako nti kati ogenda kuzaala 5 awamu? Nategeera nga nagenda mu sikaani olubuto lwali lwa myezi 2 kuba nalaba lunene nnyo nenewunya olubuto lwaki lunene. Ngenda okugenda mu sikaani ne bangamba balaba abaana 4. Nenziramu era sikaani zonna nga balaba abaana 4. Naye kati ku last moment nga dokita amaze okunnongoosa nga bamaze okubajjamu n'agamba awuliramu alabamu omwana omulala. Ndyoka ntegeera nti bali 5. Abaana eyali asingawo enene yalina 1.55, then yaddako yalina 1.43, omulala yalina 1.33, then omulala n'aba ne 1.23, eyali asembayo n'aba ne 0.9. Kati era batuganga tukulaba oli ku kangaru kali okikola otyo? Nteekayo naye singa teekayo n'omutono alina 0.9 bensinga oteekamu kangaru bo bali era abantu tosobola bateekayo bonna oteekayo n'ogyamu wano n'owummuzaamu oteekamu ate omulala. Tukulaba ofa essanyu kyekano bakulabira bulungi era abasawo bandabiridde bulungi nnyo era abaana babajjanjabi bulungi. naye nga bo wali obeetegekedde? Nali sibeetekedde kuba n'ebintu byennyini
nabigulako lwennyini nga bagenda kunnongoosa ku ssaawa eyo yennyini. Emboozi nno bwetyo bweri ffenno tumusabira busabizi mikisa abaana bano ate babeere n'emikisa abaana bakule bulungi ate naye abeere ng'ali bulungi. Amawulire amalungi gali nti omwami akyaliyo tannadduka. Abaami batera okudduka mu biseera ng'ebyo naye omwami akyaliyo tannaba kubeera ng'ate adduka. Yasooka n'atyamu agamba tubaleke tujja kukola ki tujja bazaala naye nasasooka mugambirawo nasooka n'ekitwala eki ye natwala emyezi 2 nga simugambye ntabanabaliwana nga ndowooza kiki kye mba nkola obadde okola kati okuyonsa okola otya? Okuyonsa kale mbayonsaakoko gusinga nkamulamu nembanywesa munywesa kuba webayonsa oba wakamuyonsa ng'ate era ddamu aba ayagala nera kulya ate nga nabala nabo baba balina okulya buli omu aba ayagala. Subscribinga, likinga atereka obubaka bwawo mu comment section. Tamale Mirundi Junior avuddeyo ne yeegaana ebyokuba nti no munange awalana Pastor Lozias Bujingo. Agambye nti Pastor Lozias Bujingo ye tebali mu business yemu. Mbu Tamale Mirundi Junior si musumba nti asobola okuwalana Pastor Lozias Bujingo. I have no problem with the Pastor Bujingo. Kwazi siri musumba. Sisumba ndiga naye. And me singirira mirimo gye. He's doing his own things. The problem when you make statements as social media analysts, we have to discuss it. Pastor Bujingo ina statements ezajja akola. Ngezimu za kisiru endala za magezi according to me. There are times when he utters out nonsensical statements. Ngera tulina zitema atema. To get to Pastor wadde oli mukwano gwaffe naye kino kyo tekyabadde kirungi. I blame the Pastor Bujingo bwe yayimirira ku kituuti n'agamba nti oli mukyala we yalina ekikulukuto. That's wrong. And nobody supported it. And these people must understand ffenna tuli bantu tukola ensobi. Kasuku there are people who criticize me ku bintu ebituufu. And I also accept kituufu. Kino omuntu ono kyangambye kiki? Kituufu. Ne wabaawo criticizing nga ine ebigendererwa. So Pastor Bujingo is a public communicator. We share the same public space of social media. Eh? So statement is on Nazakola. To discuss because he's a very powerful person in this country. Katuberenga tweyongerayo mu mawulire gaffe amalala. Karo Nantongo alemeddeko webukeeredde nga munnange Karo Nantongo alemeddeko agambye nti bituufu Stecia mayanja yamuloga era alina n'obujulizi naye tagenda kuddamu kubyogerako oluvannyuma lw'okuba nti no Stecia mayanja yavuddeyo n'alyoka abyegaana agambye talina kyagenda kwongerako naye ye ng'akyalemeddeko nti munnange Stecia mayanja yamuloga. Hajati Stecia saagala kuddamu kuyisa linnya lye mu kamwa kange ku bintu nga bino naye ate era kyenyinza okuterezaamu katono nti nzije ntuule wano ngambe Alan wakola ekintu bwe kiti nga nnimba kasishinaako bukakafu kiba kibi nnyo then awo mba simanyi kigendererwa kyange kyali ki kubanga agambye nti nina kyempisaawo bwe nabyogerera nali ne konsati yange sinnagyogera nze sikola bintu bya stand kati batandise okulaga nga nze yali alina byayisaawo oba omukyala nali mukuba oba nali njagala mulaga nali saagala kumulaga nti mubi ne bambula incident jenna eyatukambulamu wange mu career yange gye sirierabira wadde yagambe takimanyi takikolangako kakati tukireke. Munnange olutalo lubadde luteekebwawo wakati wa Winnie wa Mami ne Zaira munnange. Atoloza ebigambo mwaka guno tebitukalidde kumimwa. Bano no bakoze video nga bali aba babiri. Nga woli mukulaba ka video yako mne bakoze video nga bali babiri. Kati oba kino kireka wa tiimu zombi. Kubanga timu eri ebadde ewala neno ne timu eno ng'ewala neno era nga ogenda mu comment section ya video emu ng'olaba ate basabula ng'ate wogenda ku video endala ng'olaba basabula ono kakati bano bakoze munange video abantu babiri
byebyo kankome naawo bwette bwe tutambudde obadde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga ate leka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba